Tugeddeko ku NTV nkwaniriza amacha golnaku olwalero ziri enaku z'omwezi 25 omwezi gwa January omwaka 2025. Nze Ani Walukatamba eno yesawa ya fendaganye ya programu yafe ebigambo tebitta tuberawo buli lunaku olw'omukaaga okuva saawa 3 okutuukira ddala saawa 5 nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo naddala ezo eziba zigenda maaso mu ggwanga. Olunaku olwaleero tuli ne President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo ezo ezikwata ku byobufuzi bya Uganda nga ebitambula mu kifaananyi ekigazi ate saako tujja obudde bunaabo tusobozeseza tujja kuyingirako ko ne munda mu kibiina wamu n'ebirowoozo bye ku Uganda empya nga omubala gwe bwe gugamba oba bwazze agutembeeta. Kale biseera bye tugenda okumala wano z'ensonga ze tugenda okuba nga twogerako era awatali kulonzalonza kwonna obudde bwatukutte dda kamuwe omukisa kubuuze kati oluvannyuma tweyongereyo ne program. Sebo tukwaniriza ku NTV tubali tumaze ebbanga nga tetukufuna Sebo naye Sebo abatulaba babuuzeko. Webale nnyo Sebo kunkyaza olwaleero oba okunkyalira oba byombi mbalamusizaako nnyo basebo ne bannyabo yonna gye muli amacha amalungi katusubire muli bulungi nsanyusa okufuna omukisa okuwayaako nammwe enkyaya leero nze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Sebo tuyanziza okutukkiriza okwegazanyizaako wano netuteeka studio makaago. Weewaawo Sebo. Sebo kaka tugenda kutandika butereevu programu yaffe awatali kulonzalonza kwonna obudde bwobwebwo butukutte naye wojjidde ku mpewo oba wetujjidde mu programu eno nga bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga tujja kubikonako mu ngeri ya kinnakimu ebyo ebinaabeera bisobose n'ebinaabeera bitasobose oba oliawo tunaafuna ekiseera ekirala. Nyendoza katandike n'ensonga eyeggwanga okutwaliza awamu olunaku olw'enkya olunaku lwa Sande gigenda kuba giweze emyaka 39 nga government ya NRM oba eyali ya NRA nga efuga kuno oba nga ekulembera eggwanga. Lunaku lwa amenunula gamaze emyaka 39 mu kifaananyi ekigazi ng'omukulembeze. Olunaku luno olw'amenunula Sebo olwogerako ki? Annual nze ndowooza bwe tuba tukozesa oluganda olutuufu nga tetuli bamazima twandulwise olunaku olw'amawamba kuba lwe lunaku abayeekera abakulembe wa Mwami Museveni lwe baawamba ensi yattu era okuva ku olwo tuli mu buwambe. Weewaawo kwajjanga kununulwa era ffe abamu twali bato ne bazadde baffe baali batugamba tuleme bayita bayeekera tubayite banunuzi. Naye oluvannyuma lw'emyaka 39 nze naawe tunakkiriziganya nti tebajja kutununula wabula bajja kutuwamba na kutunyagulula ate n'okukira kwabo abaali batunyagulula. Myaka 39 kuva mu 86 olabye ensi beeyongedde okusebengerera obwavu bwongedde okukwata ejjembe buli kimu bwe kigenze kitokomoka. Emaali eyali ey'eggwanga yo yatundibwa, amataka agaali ag'ensi gaagabanibwa, then naago agaali ag'abantu gaatwalibwa era gongera maaso n'okubbibwa. Eddembe ly'obuntu lyongedde okusebengerera, ebiwoobe byeyongera buli wamu. Olunaku lwajjo twabaddeko eyo Butambala ne batulaga akayumba akamu naye era obuwanga bw'abafu baabuleka tebabuziika nga bwe kiri Luweero nga bwe kiri mu bitundu naddala ebya Buganda ebyesudde okwongera okulekawo eyo fear okumakinga sure ekyo bakikomyangawo ng'ekyokutiisatiisa buli bantu bagezaako okulowooza okukyusa embeera. So yes olunaku lwankya gigenda kubeera emyaka 39 ate egyo nno nga Mwami Museveni ne banne be bafuga kuno naye ffe twongeramu n'emyaka 5 kuba ebitundu ebisinga mu Buganda wano byali byawambibwa bo era nga bebalamula bebateekayo n'abakulembeze ababitwala naye era ensi eyongedde kuba bubi. So olunaku lwankya ekyandibadde ng'okujaguza nze ndowooza kulina kuba kujjukira nakwekubagiza nakungubaga naye tokusingira ddala nakweza bujja nakusitukiramu okunoonya okutuukiriza ekyo bajjajjaffe ne bakitaffe kye baafiirira. Enjogera yolinga alaga nti tewaliwo wadde ekirungi ekituukiddwako mu bbanga lino ery'emyaka 39. Weero okuleka nti abamu abaali abatutukuze
okuleka nti emiti egyali emito gyo gikuze kuba tekigaana kula enkuba eyongera kutonya n'ebirala bifaanana bwe bityo waaliwo ebyali bituukiddwako goge mazima naye ate gye bakomye okulwa mu buyinza ate nabyo bagenze babyonoona kwega kibadde nga kwoza ate noyanika muki mu ttaka. Ku lunaku nga luno eggwanga lino bw'otunuulira ebibala ebyakafuluma biraga nti abavubuka be basinga obungi ku lunaku nga luno lwameenunula obubaka bwo ng'omukulembeze bw'oyinza okubawa ssebo? Obubaka bwange bavubuka kujjukira temuba nga mmwe bangi kitegeeza mwe mbeera ensi mu famire abavubuka bwe muba mmwe bangi yemmwe miti egigumiza famire. Mu Luganda tulina olugero olugamba emiti emito gye gigumiza ekibira. Uganda bwe kiba kibira mmwe abavubuka mmwe mugigumiza, abaffe mugigumiza mu butamanya oba mu kumanya, mugigumiza mu kusigala mu mbeera y'emu oba mu nkyukakyuka, mugigumiza mu kutereeza oba mu kwongera okwonoona. So kiri eri bavubuka kirungi okusooka bwe bamanya nti ensi yaabwe era be bagivunaanyizibwako ye step esooka, then tuddeko step endala ez'okugitereeza. Ojja kujjukira nti ensi zonna mu nsi yonna abantu abasinze ozikyusa okuzitereeza be bavubuka ab'omulembe ogwo, kubanga be ebiseera byabwe by'omu maaso bibaba mu maaso okwawukanako ne bano bannaffe abatufuga abali mu myaka 80 n'omusobyo ng'ebiseera byabwe by'omu maaso babiyitamu dda babireka mabega. Kati abavubuka mmwe ebivubuka ebiseera byammwe eby'omu maaso bibali mu maaso, n'olw'ensonga eyo mulina okusituukiramu mmwe kennyini ne mwetegerera ne mwesalirawo nsi ki gye mwagala okukuliramu n'okaddiiramu. Nga tuyingiddeko ku byobufuzi ebyo byozze otambuza oba byoli mu kutambuza we butuukidde olwaleero, emabega kawo nali nkugoberera yali press conference ndowooza yaggulawo omwaka guno 2025. Wagamba nti omwaka guno waguyita mu Lungereza revolutionary year. Mwaka gwa kwenunula wali otegeeza ki? Gwa nkyukakyuka sinziggu. Kuba tukkiriziganye nti method z'enkyukakyuka zibadde nga bbiri era zibeera bbiri, bwe waawo kuliko n'ey'okusatu. Esooka yakwata mmundu kutandika lutalo kukuba abo bemutakkiriziganya nabo bafulume mutwale obukulembeze mukole bimwagala okukola. Ey'okubiri yakugenda mu kalulu, eyo neyo nkola esinga okuba ey'ekigunjufu ekkiriziganyizibwako ensi yonna. Timugenda mu kalulu ne mulonda ne mumakinga sure akalulu ako kamazima na bwenkanya, ne mugenda mu bukulembeze bwe muba muwangudde ne mukyusa bimwagala okukyusa. Then enkola ey'okusatu eba yakwekalakaasa, kwekumamu omuliro, kwegugunga ne muteekawo enkyukakyuka gye mwagala, ne mugoba abo ababanyaze oba ababafutubaddeko, ate ne muteekawo enkulembera gye mwagala. Kati enkola ya mirundi esatu. Ffe at least ngaba NUP kyetwasooka okukola kwe kukkiriziganya nti tetugenda kwata mmundu. Ffe nga ffe tonkwata bubi, saagamba nti abakutte emmundu abeerwanako mu ngeri yonna yonna muli bakyamunye era mbavumirira ku bye tuyize ku bamwami Museveni n'abalala. Sisobola kuvumirira muntu yenna ayagala enkyukakyuka mu ngeri yonna, naye ffe ng'aba NUP tulina endowooza nti violence ereeta violence. Bwe muba enkyukakyuka nga yakasambatuko, yakulwanagana, yakubagana masasi, kisoboka chances nyingi nnyo tinamwe abazzeewo ate mujja kuba temuwuliriza abantu, mujja kuba mwesiga mmundu zammwe. Naye ffe bwe twatunira ebyo ne tugamba katukunga abantu beekolemu omulimu bo nga bo, bakozese enkola eri mu mateeka akkirizibwa ensi yonna, bagende balonde. Kyetwakola mu 2021 newankubadde okulonda kwagendanga bwe wakulaba bakozesa amagye mu Museveni ne bakyusa eddoboozi ly'abantu. Tukyalina okukkiriza nti kisoboka, naddala nga tukunza abantu. Bwe tulonda ne tuwangula, abantu baba ne moral authority oba baba n'olukusa mu buntu bulamu okwekyanga ne beekalakaasa ne balemerako okulonda kwabwe ne kukkirizibwa. So twagala nnyo okusooka okukwata ekkubo eritali lyakuyiwa musaayi erikkirizibwa mu bateeka, tumakinge sure nti box nayo tugitiikinze. Kati okulonda
bwekubanga okulonda kwa mwaka gujja byonna ebi influencing okulonda bigenda kubawo mwaka guno okusinkana abantu okwatagana nabo okweyogerako n'okubabuulira kiki kye twagala nkyukakyuka ki gye twagala okuleeta mu nsi yaffe so kyekifuula omwaka guno ogw'enkizo era bannayuganda tukozesa buli windo eri available okubakunga okola ekyo kati enjawulo ey'omwaka guno kyova olaba bannayuganda baganda baffe bonna abali eyo tuzze tubakungera twongera obakunga omwaka guno bagutunulire era bagukozese era buli omwaka ole kyasobola okukola okulaba nga tutuuka bwe twagala okutuuka. Kakati okulonda kuno okwogeddeko naye abantu bakyalina ekibuuzo kyekimu nange kyenja okwebuuza. Waliwo abawuliranga okulonda bakukooye nga bagamba nti tugenda tutya mu kalulu ke tuyinza okugendamu ng'ebyaliwo tebinaba kukyuka, akalulu ke tumanyi bwe kayinza okuggwa maloboozi g'abantu nga balabira ddala tebalina ssuubi mu kalulu nti kasobola ababakkiririza mu nkyukakyuka nga tebakalinamu ssuubi nti kasobola okubakulemberamu okugenda mu nkyukakyuka. Gwe lwaki olaba nti guno omwaka ogulabanga omukisa olw'okuba gugenda kubanga gutuyingiza mu kulonda? Webale nnyo, ekibuuzo kirungi nnyo. Era nange okwemulugunya okwo n'okwewuunaganya okwo nkuwulira mu bantu. Omuyimbi omu ng'akyagoberera ebigambo bye yagamba nti omuntu aliba omwavu n'omukisa agulabamu obuzibu, naye ate omuntu aliba omugagga n'obuzibu abulabamu omukisa. Yali Ronald Mayinja. Weewaawo sisobola kwefuula atamanyi ebizibu bye twayitamu. Bannaffe bangi twabalekayo, bangi tebaddangamu kulabikako, bangi bali mu makomera awatali musango okutuuka olunaku lwaleero. Abangi ku bo baba tulugunya ne baba kaka okukkiriza emisango gye batazza. So manyi akalulu wansi wannakyemalira bwe kabeera. Nkirabyeko Dr. Besigye yesimbayo emirundi ena gye nkakasa nti at least ebiri ku egyo yawangula naye nga bamubba. Mbalabye bangi Raila Odinga n'abalala. Naye ate era mmanyi nti waliwo n'abo nga Gambia waliwo nakyemalira Yahya Jammeh ne yagendanga asala amagezi ng'obalulu abuvuluga akola buli champione naye yamaliriza era bakozeseza akalulu okumuggyako. Mukwano gwaffe President Hakainde Hichilema we Zambia gwabadde mulundi gwakutaano. Mukwano gwaffe we Seychelles n'abalala bangi nnyo. Kitegeeza ki ekyo nti tukyayimirira ku bigambo byaffe nti akalulu kokkangako, temulina kuba nasuubi muko kokkangako. Kuba nakyemalira bw'aba akyalina byabakama lwaki tasobola kukola kyakola luli, bw'aba akyalina obunyiddolo, bw'aba akyakozesa poliisi ey'abano ba Frank Mwesigwa n'abalala tosobola butamusuubira kola kyeyakola. However akalulu kano nako twagala tukakozese nga process, twagala tukakozese nga opportunity, nga fighting front. Simanyi bawuliddeko ekigambo kye bayita protest vote. Nakirabanga okiwanise ku mukutu gwo gwa X. Exactly. Mwai Museveni alina obusobozi bonna obubba akalulu. Naye golooza lwaki atuyana mu kiseera ky'akalulu. Alina obusobozi bwonna obunkwata nga ndi wano ne bwe tuba tuli ku kamera tukola interview ya NTV ne bajja nti abasajja bazze ne bamusitula ne bamukuba mu drone ne bamutwala gye bamutwala. Ne looza lwaki takola ekyo. Tukozesa every turn. Amateeka ina kooti z'amagye n'ebirala byonna naye lwaki bagulirira bannamateeka? So olina okumanya nti Uganda teri yokka, eri mu global community. Ate tulina omukisa nti twesanga ku kiseera kino ng'ensi yonna yonna etutunuddemu. So n'akalulu tukakozesanga tool nti kati kiseera ky'akalulu yeekweka mu democracy. Amawanga agatwetolodde gamanyi nti Uganda eri democratic kubanga Mwai Museveni buli myaka 5 ategekawo akalulu. So akalulu ako kennyini ketwagala omunyiya. Ensonga lwaki akozesa abantu ab'enjawulo n'ogezaako okukyusa amateeka, okimanyi nti babadde bagezaako era bakyagezaako okumakinga sure bajjawo okulonda president bamulondere mu parliament. Oyo ye muntu alina amagye gonna, alina sente zonna, naye ati okugenda mu bantu. So ffe omukisa gw'okugenda mu bantu gwonna ogujja naddala nga kana akalulu tugukozesa okukyajinga abantu. Kuba tumanyi nti abantu bali kyajinga ne batuuka ku tip lazima bajja kukola
kye balina okukola. Tumanyi kiti kitwala obudde kuba naye ainvestinga nnyo mu kubuzaabuza abantu, okuwuddisa abantu. Nkakasa wali tokirabangako kutuuka kiseera nti kati abawemuzi basasulwa sente nyingi okusinga abaminisita, okusinga abasawo, okusinga abaprofessional. So ekyo kitwagala okukola. Bwe twali tuyingira akalulu ka 2021 nabagamba nti tugenda kukola campaign erwanyisa Museveni ekyasinze okuba ey'amaanyi, era agenda ogisasulira yani ye Museveni. Bwe kityo bikibadde, bwe kityo bikigenda maaso okuba nti n'akalulu kano katuyamba okumujja ku mulamwa n'okumutendula. So nzize nsaba abaganda baffe naddala abali mu bifo ebyobukulembeze n'abo baagala okulondebwa bakozese eno opportunity. In any case eno ye legal process mu mateeka gaffe esobola n'otuleetera abakulembeze ab'enjawulo. Singa tetwagenda mu kalulu, singa tetulina Right Honorable Joel Ssenyonyi naye nga kyakoze okuyuya abana abantu okiraba. Singa tetwagenda mu kalulu bannayuganda ne banonda okubeera pulezidenti waabwe newankubadde Mwami Museveni yakyusa eddoboozi lyabwe. Nandibadde sina moral authority eyimirira ano kwogera byenjogera. So tetuli bwe twagala kutuuka naye bwe twali si we tuli. So buli opportunity tugikozesa naddala akalulu. Kino nkirabamu abantu kye bazze boogera nga bakikuteekako nti olina omutima omubi, osibisizza abaana b'abantu, otisiza abaana b'abantu. Waliwo n'abakyali mu makomera Yasin Sekitoleko bamachete babakwata mu biseera bya kulonda. Kakati ate narrative gy'oleese ya protest vote togenda kubazzayo mu kyekimu erinamu embeera egenda okugamba nti ku luno tebyo tebibeeremu ebize bikuteekebwako ebyo. Omanyi abaganda bagamba kiso kya mbuzi kirekerera omusi nekitunuulira omubaazi. Kyewuunyisa nnyo nze bwe nvaayo nga nyina ebinnuma ne mbyogerako bannange bangi abalina obulumi bwe bumu ne banneegattako ne tugamba tukoze tutya nti tuyite mu mateeka kuba y'engeri ekyasinza okuba safe. Tuyite mu mateeka okuwakanya bino ebitunyigiriza ne tugenda mu kulonda okuli mu mateeka. Naye omuntu ng'amenya amateeka kubanga alina emmundu n'akwata abantu abatalina musango gubaziza n'abasiba abalala n'abatta ate n'amala n'asasula abo aboogezi ne bajja ne bagamba gwayogera amazima egwonyiiziza omutemu natta abantu n'olw'ensonga eyo gwe ayogera amazima gw'olina omusango omutemu talina musango. Kiba kyabonnanfuusi, kiba kyabwewussa. Mbirabye n'obbiraba kuba bangi be bakwata mu kalulu ka 2021 bannaffe abasukka mu 4,000 baasibwa abalala ne bawambibwa. Bangi balabika, bangi baavaayo, bangi tetubalabangako. Bakanata Muhammadi n'abalala bangi bakyali mu makomero olunaku lwaleero. Ngera bonolaba Bolivia Lutaya oluvannyuma lw'emyaka 4 babatulugunya ne babasindikira Balamu ne banne baba kake bakirize emisango basobole okuvaayo, balala bakyali mu makomera. Naye nakyemalira waliwo abo bakozesa nga bamanyi ne bakozesa nga tebamanyi. N'abalala n'atapinga mu bukyayi bwabwe ne bajja ne bagamba kakati gwe ayogera amazima kuba oyogera nga naffe bitubadde nga twogera gwe olina omusango. Gwe bakasembayo kwata mu bumenyi bw'amateeka ne mu kunyigiriza Dr. Kizza Besigye. Naye tekyewuunyisa nti waliyo munnange bannaffe abamu abavuddeyo ate ne bannenyanze olw'okukwatibwa kwa Dr. Besigye. Nki understandinga kuba bwe mbeera mu kunyigirizibwa ebyo bibaawo. Ffe abasoma Bayibuli waliwo olugero mu Bayibuli nti Musa bwe yali ajja abaana ba Isirayiri mu buwambe e Misiri nga batwala baavayo naye baatambulira ebbanga ddene okutuuka mu nsi ensuubize. Naye baava eri mu buwambe baali bakyatambula ne batuuka bamu ng'enjala ebaluma ne baga gwe Musa ffe eri mu buwambe wakiri twalyanga emmere naye kati enjala etuluma ne batabukira Musa. So tobanenya mu mbeera eno bw'oba okulembera abantu abanyigiriziddwa okumala emyaka 4 kyangu nnyo okwefuukira. Abamu nga bengambe bakikola mu butabanya, abamu nga bakigenderedde kuba tulina ne bannaffe abadde mu struggle eno emyaka egisukka 2. NUP yakajja naffe tuzimbe etafaali kwezo efforts eziriwo
zetwasangawo naye ate abamu balowooza nti mwe NUP mu myaka ginena lwaki temugjeeko nakyemalira gwe tulwanyisiza okumala emyaka 4 so tobanenya mbongera nyongera bazaamu maanyi nga kubajjukiza nti baganda bange omulabe waffe ali omu abanyigiriza naffe yatunyigiriza so emundu zammwe temuzitunuliza ate munnammwe bwe muli mu kunyigirizibwa emundu zammwe muzitunulize nakyemalira. The enemy is the dictator. Yakutta abantu baffe yabasibye yasibye Machete Yasin yasibye Emakato yasibye Kalanzi Sheriff yasibye Dr. Kizza Besigye yasibye abantu bonna era bwe tumulwanyisa ne tumujjako tujja kusobola okwenunula. Okay. Yeah. Kakati nga tukyali ku process ene y'okulonda olunaku olwalira akakiko k'ebyokulonda kali mu field kali mu bantu katalaaga mu byalo bali mu kuzza bujja nkalala z'abalonzi ebigenda mu maaso biraba ffe ku NTV wano bwe twali tukola story olunaku olwasooka okujjumbira mu bantu kwali kutono abantu ng'abantu okugenda okujjumbira okuzza obujja enkalala z'abalonzi nera n'abaagenda ne babaako kwemulugunya kwe bakola one ku buuma buno bukali magezi saako n'ebintu okubeera nga byasuuliddwa ebbanga eryesudde tomuluka gumu ne babawa tugeze ekifo kimwe balina okutereereza enkalala z'abalonzi okusinziira ku mawulire ge twakola gwe mundaba ye ebintu ebbanga lyomaze nga okigoberera ennaku ze kyakatambulako process eno ey'okuzza obujja enkalala z'abalonzi ogirinako birowoozo kisebo? Well, okusookera ddala nja kusooka nkubiriza abantu bonna buvunaanyizibwa bwo okumakinga sure bwewandisiza ng'omulonzi step obeere ng'ogiina nga wewandisiza kiringa gamba nti beera nga tulina ekizibu ky'omusujja gw'ensiri making sure ensiri tezikuluma step 1 so making sure wewandisiza ng'omulonzi oba onoolonda oba toolonde naye nga eyo right ogiina ng'omunnansi ye step number 1. Of course tuwulidde okwemulugunya okuva mu bantu baffe abalala babasaba sente abalala babasindise wa diso naddala mukuza enkalala z'abavubuka obuto n'ebirala naye kyonna kye kyetaagisa making sure oli registered ng'omulonzi gwe nga gwe kubanga akaluluko ye emmundu yo esooka emmundu yo eyinza okuba tekubye target naye ng'okola ki ng'ogiina so making sure oli mulonzi gwe nga gwe ye quality yo number 1 so that omuntu yenna yena gwowagira si just ku top level ya president nene ku LC1 ekyo kye kigenda okuwa obuvunaanyizibwa n'amaanyi ng'omutuuze so making sure weziza bujja ng'omulonzi ng'oli guaranteed nti oli voter. Process akakiko k'ebyokulonda omulimu engeri gye kagukuttemu ekuba kifaananyi ki ekumatiza akakiko k'ebyokulonda akaffe tekamatiza n'omulundi n'ogumu tekamatizangako however ffe tulina okukola ekituufu tulina okukola kye tulina okukola then tucomplaininge nga tukoze kye tulina okukola. Abaganda bagamba nyama ntono okayana eri mu nkwawa. Waliwo ebifo ebimu naddala wano mu Kampala ne Wakiso ebifo ebyo nga ebifo ebironderwamu byagattiddwa nekikendeeza ku muwendo gw'ebifo ebingi ebibadde bironderwamu. Abamu bakirabye ng'okukendeeza ku muwendo gw'abakulembeze abalonde gavumenti beesaasaanyizaako ssente abalala ne bakiraba mu ngeri endala. Sebo gwe wakirabye oti ekyo? Nze nga nkyogerako nti nga NUP tukkiririza mu lean government oba gavumenti entono gavumenti wabakulembeze abatali bangi nnyo sente gavumenti zefulumya ku bakulembeze zireme kubeera nnyingi naye kikoleddwa kitya eno gavumenti eyina president alonda ba RDC deputy RDC assistant RDC n'abalala egenze eteekawo obutongole obw'enjawulo ng'eringa eyokesaamu mu bitongole already biriwo ate yereeta reasoning eyo naye njagala abantu wano batunulewo nnyo ekyo bakikoze mu bitundu ki singa weegendereza gavumenti eno ebitundu byetayina buwagizi
emekeze sure ekendeza ebifo ebyo nga tebagoberedde muwendo gw'abantu bw'otuuka gye balowooza gye balina obuwagizi oba gye basobola okwanguyirwa okubba obululu yo tebakendezeza bakulembeze ne bw'ojja wano mu Kampala ne Wakiso n'ebitundu bye bamanyi nti abantu baayo bo baakowadde gavumenti eno bamekinze sure bakendeza abakulembeze newankubadde mu tteeka ery'obukulembeze omukulembeze alina kusinziira ku muwendo gw'abantu bakiikirira so si ku kitundu so ku bunene bwa kitundu kati osanga nga ekitundu ekina abantu abangi ennyo ate mwattu kina abakulembeze batono si mulundi guno gwokka naye njagala weetegereze nti okugeza ekitundu kino ekya Buganda kikisinga abantu abangi naye ate bw'oba otunuddemu ababaka ba parliament kina batono nnyo okusinga ebitundu ebirala gavumenti ya Mwami Museveni yerowooza nti erina obuwagizi oba gyesobola okubbira eri osanga nga omuluka oba emiruka ebiri oba esatu gina MP naye wano mu kitundu ekya Buganda ne weesanga nga abantu abalina okubeera ababaka ababiri oba abasatu oba abana waliwo omubaka omu so ekyo kagenderere mu luzungu bakita gerrymandering naye sigwe mulundi ogusoose nga kikolebwa Obote yakikola era Mwami Museveni agoberera nnyo akatiba ka Mwami Obote oba oliawo naye ajja kgenda nga Obote buli kulonda we kubeerawo wazze wabeerawo ekigambo ekigamba nti abooludda oluvuganya beegatte twegatte naddala bazze babeera mu byobufuzi ebyoludda oluvuganya bazze bayimbirira ekigambo kwegatta ku mulundi guno era nsuubira kikyali kigambo kyekimu naye bw'otunulamu naawe ogenze n'okikonako wali eri nti bannamu bwe muli ku ludda oluvuganya balinga ate abalwanyisa NUP balinga abalwanyisa Kyagulanyi ku mulundi guno labayo essuubi ly'abooludda oluvuganya okwegatta ng'otunuulidde ku mbeera nga bwetambula kakati mu kisaawe ky'ebyobufuzi oludda oluvuganya lwe luliwa nze njawukanako n'endowooza y'abannabyabufuzi abasinga kubanga nze mba observinga bangi nnyo bye boogera si bye bategeeza ate bye bategeeza si bye boogera bangi ku bannaffe abadde bagamba enkwatagana y'oludda oluvuganya be bamu kuva ku Interparty Corporation IPC oze ku TDA the Democratic Alliance n'abalala n'ebirala buli cycle y'okulonda ozola aba bannabyabufuzi ab'emirundi ebiri abeesimbu n'abakozesa ebyobufuzi nga business ba electropreneurs so okwegatta kirungi naye nga mwegattira ku mulamwa ki kukozesa kulonda nga ngeri ya kuyisaawo bye mwagala na kusigala mu bufo obwo oba okuyamba bannayuganda fenno bwe twakitebuka nti bannabyabufuzi naddala bagamba nti bali mu opposition bye boogera si bye bategeeza bo ebifo byabwe kyekikulu era bajja kulwanyisa enteekateeka yonna erabikanga etagenda bassa mu bifo byabwe ffe twaconcentratinga kugatta bannayuganda ffe bannayuganda kasita bakwatagana kasita bamanyi omulamwa kasita bamanyi engeri gye basobola okukyusaamu obulamu bwabwe kyekisinga obukulu of course tukiriziganya n'okwatagana naye okwesigibwa bannayuganda tosobola kuŋŋamba nti kakati ono yabadde awamba abantu naye kakati ekiseera ekyokulonda kize ti ate bannange twegatte tubakolako background check tosobola kuŋŋamba nti kati ono akolera nakyemalira ate yaze abagambe mwegatte waliwo ne betumanyi nga nakyemalira bali ku payroll ye naye nga bawadde abagambye okay mugende making sure namwe muteekamu an act in the opposition so bya mirundi mingi tukkiriza nnyo mukwatagana ne bannaffe naye okuli moral on principle bwe mba ngenda kukwatagana nawe Annual Katamba
Anwar Katamba onsonyiwe anti abenkima n'abagava amanyamu mwine engeri gye mugafaananyamu Katumba ne Katamba osasire sebo tukwatagana on principle okkiririza muki okkiririza mu democracy wannamaddala okkiririza mu butalyanguzi oba obubbi okkiririza mu ddembe ly'obuntu n'ebirala bifaanana bwe bityo byebyo bitugatta tosobola kujja ng'olina baggage oba ng'olina ebikolobero bye weetisse ate n'ogamba tutule ku meeza tukwatagane nedda abantu baba tebajja tutegeera olinga agamba nti eno waggulu ku mutendera ogw'obukulembeze naddala mu bali ku ludda oluvuganya oba bannabyabufuzi okwegatta kwabwe tekukola nnyo makulu nga abantu ba wansi bo beegase kyogezako kutegeeza okwolagana kukola amakulu ku buli level tonfuna bubi abantu ba wansi bakwatagana kirungi nnyo naffe abakulembeze bwe tukwatagana kirungi nnyo naye bwe tukwatagana eno waggulu kiina okureflecting oba okufaanagana n'enkwatagana y'abantu wansi abantu wansi bakwatagana kwetaasa kugobaganya nakyemalira so toyinza kuŋŋamba nti ate eno waggulu mukwatagana kulemezaawo nakyemalira nti atukwatagane nakyemalira tumuweyo emyaka 3 nga talondebwa ate enkwatagana yammwe waggulu erina okuba nga efaanagana n'enkwatagana y'abantu wansi ng'eri pro people ng'eri representative of the people ne karakita yammwe ng'eri representative of the people kuba abantu baffe amaaso galaba oba ontegedde nkutegedde kakati kyenjagala era okumanya bw'obadde otandika nze naawe tukkiriziganya nti tolina ssuubi ddene mu kakiiko ak'ebyokulonda n'engeri gye kagenda okutegekamu akalulu k'omulundi guno naye ate tekibagaana kukeetabamu naye waliwo abali mu kutembeeta okukola ennongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda tetunaba kulaba NUP birowoozo byayo ku nsonga eyo tetunaba kulaba kwenyigira mu kwa NUP ku nsonga eyo simanyi electoral reforms ezo mwe tezibakwatako ngaba ngambe njagala nnyo ne tubeera b'amazima kuba abantu baffe bo tebali nti oleesa olupapula n'oyogera oluzungu bulungi nnyo buli muntu eyetunda ewa Museveni atandikira mu luzungu n'empapula empandiika obulungi ennyo ne taayi ensibe enyweze obulungi ennyo mwami Norbert Mao mwami Museveni bwe yali amugula bwatyo bwe yatandika tulese cooperation agreement tulese reforms tulese kino nekiri naye nga munnange aba abakozesa bukozesa ate Dr. Besigye yakyogerako ti ekizibu kya Uganda ekimu ku bizibu bya Uganda biremeseza enkyukakyuka beebo ba intellectuals oba bannasoma oba bamanyi bingi bajja ne bakozesa ebigambo ebiwoomerera okugezaako okuddisa abantu ekizibu kyaffe tezibangako electoral reforms kuba n'amateeka ge tulina goononeddwa gakyusiddwa naye n'amateeka ge tulina nga bwe gali bwe gaba gagobereddwa bulungi ne gasibwamu ekitiibwa tusobola okufuna enkyukakyuka abaffe kyogamba tewaliwo mateeka agagaana amagye na poliisi kwenyigira mu byakulonda weegali lwaki genyigira mu byokulonda lwaki amagye gega controlling okulonda tewaliwo mateeka gagarantinga ddembe ly'abuntu mu kulonda naye buli mateeka gonna gamenyebwa mwami Museveni bw'aba ayagala okwekumira mu buyinza asooka n'akwata amateeka n'agassa ebbali n'akola by'ayagala okukola so tosobola kuŋŋamba nti kati ogenze proposinze electoral reforms ezitajja na kuyita kubanga mwami Museveni yakontrolinga parliament okuba kuwuddisa abantu abaffe ne bwe ziba tezandiise at least proposings twandirese ebiteeso betulaba ebiri clear ekizibu kibadde nga kakiiko ka byakulonda ti mwami Museveni yakalonda omuntu yena ayagala okukyusa amateeka g'ebyokulonda lyeyandisoose okuleeta eryeteeka nti twagala mwami Museveni oba omukulembeze abeera mu buyinza abeere nga si yalonda akakiiko k'ebyokulonda nga akakiiko k'ebyokulonda kalondebwa mu ngeri ndala nnyo etalina kyekubira eyo proposal saagirabe ekyokubiri ebiteesebwa bingi nnyo naye mwami Museveni ekyayagala kwe kwekumira mu buyinza era ekisobola omusitopinga kati saawa zino kwe kuteekawo age limit kuba yasuuka dda
emyaka egina okubeera mu bukulembeze naye ate bw'ojja n'ogamba kati tukomyewo term limits zimu stopping ezitya yesimbewo kati baseewo term limits agambe kati mbozaayo ebisanja 2 so mba njagala ekintu ne bw'oba oyagala kiwoomereza otya naye kireete mu bwesimbu twetaaga reforms ne reforms ezimakinga sense so nze njagala nnyo bannayuganda bamanye nti bo lyessuubi si kujja n'oleeta olupapula nti okeruno olupapula parliament eyisiza ebintu bingi nnyo nga babiziimuula nnyo parliament eyo yali etuddeko nga nkyali mubaka wa parliament nga ndoopye eri parliament neeyisa ekiragiro ti poliisi n'amagye galekeraawo okwezinga mu bizinesi zange ng'omuntu galekeraawo okunnemesa okukola omulimu gwange ogw'okuyimba ng'omuntu kyabaawo kyaweebwa ekitiibwa oyagala nkuddemu esebo weddemu nedda juzi walabye mutabani wa Museveni ng'ayisaamu olugaayo parliament akakiiko ka parliament ne kamuyita n'agamba abasiru mmwe sijja kujjayo mwe baddiikuula matwera ne bikomaawo so tulina okumanya nti solution ndala nnyo era tubeere bamazima eri bannayuganda bamanye ekigenda okukyusa embeera yaabwe abo bajja kwongera otwesiga abo tujja kutuuka gye twagala okugenda mu bigambo byo owulikika nga okkiriza nti mu ludda oluvuganya mulimu bannabyabufuzi abakozesebwa ate omuntu gwe muvuganya yes kinzizayo ku kiri kyewayimbako nti opposition abantu gye basuubire bayambe naye bakolamu musimbi ate nga naawe kyekimu kye bali mu kukuteekako nti oli mu kwegaggawaliza mu struggle ate ntya kyogamba nali mwavu Annual Katwamba kyogamba nali mwavu lika naawe temwefula abatamanyi waliwo kyosobola okugamba abantu naye ate Katonda ayinza okuba nti ebintu ebimu yabikola abigenderedde n'atuteeka mu maaso g'abantu ne batumanya nga bwe twali in any case nyongedde nnyo okwavuwala nnyo bukyanga neewayo okunwanira ensi yange sikinenya ku muntu yenna nze nabyetuma ng'era bwe nsaba buli omu yeetume naye era nze naawe tukimanyi kubanga kize kifulumira ne mawulire ti Mwami Museveni ayita ono n'amuwaayo zino ono n'amuwaayo zino n'ono n'amuwaayo zino n'amutuma omulimu bwewaawo omulimu gwamutumye guyinza okuba teguli mu lwatu ne bw'ogoberera ebikolwa bye omanya lwaki bamuwadde ssente zino oba ziri kwegatukkirize tusigalire ku ekyo nti opposition ddala etukolamu musimbi nze nno saagala kukitunulira bwe ntyo waliwo aba opposition waliwo n'aba opposition bitaggulule opposition be bawakanya opposition kifo kwegamba akagambo omuntu aba akitundira so diali nga kifirako my position esebo so bwe bityo webirinayo kuva dda nedda banakyemalira munnange fe abamu abasomenya ebitabo bw'osoma Mobutu Sese Seko engeri gye yafuga abakongo emyaka 3 n'omusobyo bw'osoma bannakyemalira bonna olaba ne Museveni bw'asobodde ogenda ng'afuga bannayuganda ng'atunuulira abantu be beesiga najja namakinga sure aba batakutiisatiisiza nakutta kutiisatiisa n'okkiriza abagula na ssente so bwe kityo bwe kibadde era bwe kityo bwe kitambula naye wabayo abakulembeze era nange nzikiriza ndi omu ku bo abatagulibwa abayiga nti eddembe lya namaddala kwe kubeera nga tolina bwagazi bwa ssente era nga totya kufa bw'oba toli mwagazi wa ssente teri asobola kukugula era bw'oba totya nnyo okufa teri asobola kutiisatiisa nova kukyokiririzaamu sigambe nti twagala kuba balamu naye kyetukkiririzaamu kinene okusinga buno obulamu mu bwensi sigambe nti twagala nnyo okubeera mu bwavu naye kyetukkiririzaamu kinene okusinga ssente
zino nakyemalira zakuweesa ddyo ate n'atwala n'ekkono. Waliwo kyenjagala okumanya, twabadde tutunulira emabega kaawo wali ku kitebe kya NUP mwakola enkyukakyuka mu bukulembeze obw'ekibiina n'olonda vice president wo mu Buganda Muwanga Kivumbi n'olonda n'owa Western erinnya linvudde mu mutwe Jole Jacqueline. Obalina mu ssuubi ki n'enkyukakyuka ezo ze wakoze? Si nze nzekka ne bannange bonna. Ate bwe tuba tulonda obukulembeze bwewaawo nze nonda amannya ne ngatwala mu kakiiko kaffe ak'okuntiko ka National Executive Committee ne bagakakasa oba ne bagagaana. Ndi musanyufu nti ebirowoozo bye naleeta byayitamu. Twafiirwa deputy president, twafiirwa ba deputy president babiri, omu olumbe lwamutwala, omulala enguzi yamutwala. Deputy president wa Western Uganda Mama Jole Mugisha, oluvannyuma lw'omukungubagira twalonda deputy president omujja nga Jole Jacqueline tukamushaba. Omukyalo oyo mulwanirizi wa ddembe nnyo, in fact mu kulonda kwa 2021 ye teyasobola nakunonda kuba yali musibe mu barracks e Makenke. Bamukwata ne basiba musiba ne bamutulugunya nnyo, yamala ebbanga erisuka omwezi mu military barracks ne naavayo nga mugumu. Tuli basanyufu nti yakkiriza obuvunaanyizibwa otukulembera mu bbendo bende eryo mu acting capacity paka ate delegates conference oba tabamiruka wa NUP wanatuula mu myezi egijja oba oliawo ogw'omukaaga oba ogw'omusanvu oba nga tetunagituukamu egyo emyezi okusinziira bwe tunaaba tusazeewo. Mu kitundu ekya Buganda era deputy president waffe omukadde bye yeenyigiramu mwena mwabiraba, era oluvannyuma lw'ogaana okuzaayo ssente z'omusolo n'oluvannyuma lw'ebikolwa bye n'ebigambo bye okulaga nti takyali memba waffe, twalonda deputy president omulala nga ye Alhaji Muhammad Muwanga Kivumbi eyaliko minister wa finance mu government yaffe ya NUP, era nga kati ye yakulira akakiiko kaffe akalondola ssente z'omusolo Public Accounts Committee nga ye ssentebe w'ababaka abava mu bendo lya Buganda Parliamentary Committee, Caucus, sorry. Era kati ye deputy president waffe. Tumwinamu essuubi dingi kubanga musajja mugezi, musajja muntu mulamu. Tumwinamu obwesimbu kubanga erinnya lye terifulumangako mu skando yonna yakubba ssente za muwa musolo. Tuze tumulaba yakulembera banne edda ffe twali tukyalina baana bato Popular Resistance Against Life Presidents n'ebirala, so tulina essuubi nti ajja tukulembera. Naye okusingira ddala nsaba bannaffe bammemba n'abo abawagizi baffe mu kitundu ekya Buganda okumuwa support. Tasobola kumalako nga temuwadde support. Mumuwe support atukulembere tusobole okuggusa luno olutabaalo. Kati amannya gano galonda otya? Kubanga era ffe gye tubeera tubiwulira nti NUP terina constitution, ate ogambye gwe amannya gwagalonda n'ogasindika mu kakiiko akafuzi ak'ekibiina. Nkola bwe nti okuba constitution yaffe bweragira. Okumala ebbanga ddene era Abaganda tulina enjogera egamba nti eryokanga netonya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo, kubanga ffe tukuze n'abantu abamu nga tumanyi bagezi paka ate bwe babadde put to test oba bagezeseddwa okulaba entegera yaabwe eryetya. Tulina bannaffe abamu nga bammemba baffe abalanga bagenda ne mu parliament ku tiketi ya NUP nga tabamu bannamateeka abalooya nga nze wano, naye oli mmemba wa kibiina
ekibiina kyakulonda ku mutendera guno ne ku guno ne ku guno ne ku guno naye ogamba ekibiina ekyo tekirina constitution abaffe mubadde mutambulira ku semateeka ki temulina amateeka gabafuga wafuuka otya ebyo byoli mu kibiina wafuna otya obukulembeze obwo mu kibiina nga tekirina semateeka ekitegeeza oli mumenyi w'amateeka ekitegeeza obadde memba wa gurupu yabayayi etayina mateeka gagifuga so lwaki ngamba bwe ntyo ebyo byogerwa bannaffe nga biva ku mitima naye nga tebiva ku bwongo ate nga kiba kirungi naddala ng'oli mukulembeze omutima gwo n'obwongo bwo ne bikwatagana waliwo kye nalabye nga wabadde yogera ne Honorable Muwanga Kivumbi ng'omutuma obubaka abutuuse embuga ng'omutuma obubaka abutuuse Emmengo asangulewo obulimba bwonna obwabateekebwako agende ekigambo ky'okozesa kyakavimbo agende n'akavimbo ka NUP mu Bwakabaka njagala kumanya wabaddewo embiranye wakati wo n'Obwakabaka naye obudde buyinza obutatusobozesa kuddamu kibuuzo ekyo mu bulambulukufu bwakyo nzikiriza tusooke tugyewo obubaka buno tugendeko mukuumula bwe tubeera tukomyewo kyogenda okutandikirako weewaawo nga nange bwe nywamu olukaawa bw'onywamu ku lwekyo kale mukuliko nnyo mukuumulako okwo tukyagenda maaso ne programu yaffe ebigambo tebitta wano ku NTV tuli ne president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu tugezaako okulaba nga tumulungula ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu byobufuzi by'eggwanga Uganda n'okusinga nga tutunuulidde embeera nga bweyimiridde mu kifaananyi ekyawamu ekigazi we tugendedde mukuumulako Honorable Kyagulanyi nga twagala kuwulira kuddamu kwo ku nsonga y'obubaka bwe watisse Honorable Muwanga Kivumbi akutuusize embuga agende Emmengo asaabululewo obulimba bwonna agende n'akavimbo ka NUP wabadde otegeeza ki wabaddewo embiranye wakati wo n'Obwakabaka bwa Buganda? Okusookera ddala kiba kive gaba mawano omwana wa Buganda yenna okugamba oba okleminga oba okwekanikira nti ayina embiranye n'Obwakabaka bwe Obwakabaka bwaffe yennyaffe bwe butulera era ffenna tuli bazaana n'abasajja ba Kabaka era twakuzibwa bwe tutyo ekyo kiri mu ffe tekisobola kuvaawo however era njagala omanye nti ebyobufuzi bino naddala mu mulembe gwa Mwai Museveni akozesa nnyo kye bayita divide and rule ate divide and rule si bannayuganda bokka ayingira mu buli community n'abaawula mu mawanga gammwe mu madiini gammwe ne mu bibiina by'ebyobufuzi ye yonna waalaba yayiga olugero lw'Abaganda nti empogola we yasiza w'ogisusiza kati anoonya awali kraka yonna yonna wayingira awo Mwai Museveni akimanyi bulungi nti twamuwangula mu Uganda yonna naye ate wano mu Buganda twamukuba n'enkona n'enywa kati kimuluma nnyo era ayagala nnyo okulaba bw'atabangulira abantu ba Buganda naddala abakulembeze wano mu Buganda lwaki njogedde bwe ntyo njagadde okulaga nti nga sinayongerako na ku bigambo byange omuntu gwe tulwanagana naye wano mu Buganda si bannaffe si bakulembeze bano si bakulembeze b'amadiini si bakulembeze bannaffe mu NUP tulwanagana na Museveni abalala bonna akozesa abakozese so oluvannyuma lw'okugamba ekyo era njagala nkyogereko nti tewali atamanyi era tewali ayinza kwefuula atakiraba nti wabaddewo kaweefube mungi nnyo ow'okutusiga ekifaananyi fe aba National Unity Platform nti tuvoola Obwakabaka ate nga si kituufu nze gwolaba nze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo neddira Mbogo ndi muzzukulu wa Kayiira nze mubanda wa Kabaka owakabi gw'owulira kimanyi Kabaka wange njagala nnyo kimanyi jjajjange omukulu w'ekika njagala nnyo kimanyi nti obukulembeze bwe waffe bunjagala nnyo naye era bwaliwo kaweefube ate ng'ava mu abo abaali abamu ku ffe oluvannyuma
n'okukola amawano gaabwe bayagala okusala amagezi gonna ekizibu kyabwe okukyeyambula ate befuule nti bw'oba ng'olemedde okukkaanya nabo mu ngeri oba endala then oba owakanya obwakabaka kiringa bwe mbeera mu famire nga muli ne mukuluwo n'omugamba naye gwe gundi gwe okutte mu nva n'agamba oŋŋamba otya nti nkutte mu nva gw'olabika kati onyooma taata tugamba gundi gwokwata mu nva ate kikwatagana kitya n'okunyooma ewaka waffe nze siri mwana wa wano so obulimba obwo butambudde nnyo nnyo tebwakoma waffe Mengo bwatuuka ne mu ekereziya so nayagadde kubanga obwo bulimba bwenyigiramu n'abo abaali abakulembeze muffe ate mwanatu nze ng'omuntu nesiweebwa mukisa kusangulawo bulimba obwo kuba munnange newankubadde nange ndi mwana wa wano siwebwangako mukisa kugenda ku radio yaffe ey'obujjajja eddoboozi lyange nange liwulirwe eddoboozi eryange teriwulirwa ewaffe newankubadde abantu beewaffe bannonda ng'omukulembeze ow'oku ntikko teriwulirwa ku TV zaffe newankubadde abantu beewaffe baagala oddiwulira so kwe kugamba muganda wange Honorable Mwanga Kivumbi nti obumu ku buvunaanyizibwa bwo kwe kusangulawo obwo bulimba Obuganda bumanye nti munnange tetuli bavoozi wabula waliwo ekifaananyi kye bafuba okutusiiga okutukyayisa ewaffe ne mutuma agende asangulewo obwo bulimba newankubadde ffe aba NUP tuvimba kubanga tuli ba mulembe tuli bavubuka tetulina eswaga naye genda ng'ovimba n'eswaga eryo naye bw'otuuka mu maaso g'abeene okole ki weeyale era olage nti tuli bawulize naye ensonga era ozisimbe ku lw'abaana ba Buganda saakomyawo ne musindika ne wajjajja mbuga ne mubasiraamu bonna era bwabayo bulimba bonna abusanguleyo bwatabawo bulimba abawe essuubi bamanye nti bannange mbadde munyigirizibwa naye ndi omu ku mmwe bantisa obuvunaanyizibwa bano ngenda kukozesa buno obuvunaanyizibwa okulaba nga ntereeza nga nkomyawo essuubi n'okusingira ddala nga nsangulawo obwo bulimba gye saamutumye ye mu Ekereziya Katolika eyo nsobola okwetuukira kati era olaba bw'okyogeddeko waliwo be nabadde mpulira nga bagamba nti olaba kakati era yalonze musiraamu akawaatu ako akabaddewo Ekereziya omusiraamu era kwe kuleeta ekibuuzo kiri nti wabaddewo embiranye eno Obwakabaka bwa Buganda naye ekyo kittanyiza bulungi nnyo ate ku ludda olw'Ekereziya ssebo katolaba munnange abantu abatatwagala naddala nze nga abatanjagala banoonya gye nsinga okwagalwa batabanguleyo ndi musajja muganda ne baayagala bantabangule n'Obwakabaka bwange ate mwanattu ng'abo era Katonda akolera mu bintu eby'enjawulo ffe mu Buganda tulina endowooza oba batuyigiriza nti waliwo emmandwa gye bayita bwanika mwanattu bw'okola ebikyamu ne bw'obikola kiro ekwanika emisana abaali bagamba nti tuvoola Obuganda mwattu bagenda ne bakola amawano mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka sijja kugenda mu details naye mwalaba ebyaliyo ng'omuntu yenna ayinawo Obwakabaka ekitiibwa tasobola kugenda n'akola mpisa ezo mu lubiri lwa beene nga ne beene waali ng'ogyeko ekyo mbuza ku Ekereziya waliwo kaweefube etusiiga ekifaananyi ekikyamu nti oyinza otya okunkwata nga nkoze ekikyamu ate nonnenyaako nze Omukatuliki ne neebuuza nti abaffe nze ate nze ndi Musodokisi mbadde ngamba nange ndi Mukatuliki ate ffe Abakatuliki tukulembeza nnyo obuntu bulamu so oyo naye kaweefube yaliwo naye Mukama mulungi nti yatuluŋŋamya dda era ekifaananyi kye batulabiramu tekitandise kati nti ni musajja Mukatuliki omufumbo asembera proudly so ekyo nakyo ndowooza seetaaga kyogerako naye Omukama ansaasira busaasizi ebimu ne byekola byokka kaseera tusigala ku mazima
ngenda nentunuulira ebyobufuzi nga bwe bitambula, nentunuulira abantu gye weegattira mu kibiina ekya NUP. Kijjuddemu abantu katubayita ab'emitima emigumu n'ebigambo ebikakanyavu, era bye bavaamu n'enjogera egamba nti oyo talina kyatugamba. Ngenda nekuulya naawe ng'oyogera ng'ebigambo byo bisimba tobirumamu. Naye ate ne ntandika okuwulira nga ate oyogereddemu eyo tooni gye nkuwulidde gy'oyogereramu. Enzikakkamu ne kireeta ku kiri abantu kye boogera nti ennaku zino tulina olukonko oba oluwonko lw'obukulembeze, nga mu bimu ku bisobola okugyawo oluwonko olwo bisobola okugyamu enteeseganya, ne wabaawo okuteeseganya. Singa enteeseganya ezo zibeera zizze okugyawo oluwonko olwo olw'obukulembeze oluliwo. Oluwonko wa? Nkyazimba kibuuzo kyange mukama wange. Zimba taata. Zimba. Oluwonko mu bukulembeze nti abali mu buyinza balwana kubunyweza, n'abali wabweru waabwo balwana kububasuuza. Ombeera eyo omukisa ogwo singa gubaguze nga waliwo okuteesa ku nsonga efaanaganako bwetyo, obugumu bwe mulina mu NUP musobola okwetaba mu nteeseganya ezo, era bwe mbeera mwandizeetabyemu bukwakkulizo ki bwe mwanditaddewo? Enteesaganya naani? N'abali mu buyinza ne gurupu ya Museveni. Okusookera ddala njagala omanye nti tetuli batuju, era tetuwakanya nteesaganya na muntu yenna, naye okuteesa kuki era mutya. Tukyogedde lunye kuva mu ntandikwa nti tukkiririza mu dialogue oba okwogerezeganya, ne kuyina kuba mu bwerufu, era nga nekyo tuteesaako kiri mu giraasi buli omu akiraba. Si bino byakugamba nze siteesaganya sobola kuteesa naye ate a few moments later nti ate twateesa ku kino nekino. Tewali kwogeraganya na Mwami Museveni kwe tugenda kukkiriza nga kuli wansi wa mmeeza. Ekyokubiri, ebiteesebwako tubadde nga tubyogera plainly. Mwami Museveni ffe kye twagala ave mu buyinza mu buntu bulamu mu bulungi, kubanga n'amateeka bwe gagamba. Omuntu gwe twogerako tumumanyi, nga bwe ngamba ffe abatuta obudde ne tustadinga ebyafaayo bye. Tateesangako na muntu nassaamu okuteesa okwo ekitiibwa. Mu 85 baali Nairobi nga bateesa ne basayininga n'endagaano, naye emyezi mitono nnyo ng'endagaano egyo agirinnyeko. Oguyaka omulundi ogwakasembayo yabadde yateeseganyiza ne Nobert Mao ne basayininga n'ekiwandiiko. Ne kakati tuwulira Mwami Nobert Mao n'abalala bali mu kaaba, yagaana okussa ekitiibwa, Museveni yagaana okussa ekitiibwa mu bye baateesa, naye nga kikye mwali musuubira. Tuze tukiraba nti Mwami Museveni ye baateesa nabe. Okuteesa kwa Mwami Museveni kwe kuno jangu, oyagalayo mmeka, nkuweeyo mmeka, era oba nkuweeyo kifo ki. Abateesaganyiza naye bonna ebyo bateesaako. N'ekirala, waliwo kye tutateesaako, tetuteesa ku ddembe lyaffe. Anwali sigenda kuteesa naawe mbu tukiteeseko oba ndi musajja oba siri musajja, ekyo tukiteeseko. Oba ndi muntu oba siri muntu, oba nyina eddembe lyange oba sirina ddembe lyange. Ebyo tebiteesebwako, kubanga eddembe lyange lyampebwa Katonda ne likakasibwa ssemateeka. Ekirala ate nga kye kisinga obukulu, abantu abalina eddembe be bateesaganya nti Anwali jangu tuteese, otuddeawo nange ntudde wano, tewali akutemu ne mu bulago. Naye tebino ebya Mwami Museveni nti okutte engatto oyo gitadde ku bulago bwange onyigidde wansi oŋŋamba tuteese, okwo kuteesa tekubeerawo. So abantu bonna abatembeeta okuteesaganya ne Mwami Museveni bo baba baagala kuteesaganya naye otuwaayo kaki. Era ozze obalaba Mao jangu tuteese, nkuwaddeyo obwa minisita n'akasente bwe kati, gwe jangu tuteese. Abamu ateeseza nabo mu kyama, abalala ateeseza nabo mu lwatu. Mao ye kali bumuwe ekitiibwa, ye yali wa mazima, n'agenda n'ateesaganya naye
mu nsonyi ez'ekitalo n'agamba oke bampaddeyo bwa minisita abatuwadde n'obwa MP bwa AR n'ebirala naye at least yali open naye ate waliyo bannaffe babagenda ne bateesaganya nabo naye ng'ate bwe badde eno kubaffe bakulembera bagamba nedda pulezidenti waffe Kyagulanyi kyagambe kyekituufu tetuteesaganya na Mwai Museveni naye ate nga bayita eri mabega ne bateesaganya ne Mwai Museveni. Ekibuuzo kiri nti muteesaganya ku ki? Ye muteesaganyiza akuwadde ekifo ky'abaminisita gw'omuwadde ki? Okay, gwe gundi oyagala kuteesaganya naye oba oteesaganyiza naye newankubadde si alina okuta muganda waffe ogenze n'oteesaganya naye ateesebwanyana ne Ssegirinya gwe omuwadde ki? So tetuwakana na kuteesaganya na muntu yenna naye mu bwerufu ate eddembe lyaffe tetuliteesaako kwegamba all in all bwe tuba bakuteesaganya ne Mwai Museveni era ne kino kankiteeke wano openly tuteesa ku afuluma atya nga tewali busambatuko ffe tuli beetegefu okumuwa ekitiibwa okumukuuma n'omumulabirira ave ku bukulembeze mu mirembe aleke bannayuganda bagende maaso n'ensi yaabwe beesalirewo kyekirina okuddako bwe tulowooza nno ffe. Kakati waliwo ensonga eno ey'abasibe aba NUP abasibibwa olw'ensonga ezeekuusa ku by'obufuzi bamachete n'abalala kakati begattiddwako ne Dr. Besigye gwe tutannaba kumanya oba naye ensonga zezeekuusa ku byabufuzi n'emisango giri mu kkooti y'amagye. Twagala kumanya mwenga bali wabweru ensonga eyo ey'abasibe abo bali mu kugenda maaso n'okukozesebwa mu kkooti y'amagye mulina nteekateeka ki? Kati mu mbeera eno waliwo FDC Katonga ne NUP mwesanze nga mulina mulina abasibe mu kkooti y'amagye waliwo enteekateeka gye mulina ey'okulaba nga abantu abo bafunawo obwenkanya obanga banunulwa obanga bayimbulwa. Ensonga nno nkulu nnyo. Yes, ffe nga NUP tulina baganda baffe bangi makomera ag'enjawulo abawozesebwa mu bukyamu mu bumenyi bw'amateeka mu kkooti y'amagye. Kati abakasembayo nabo okusimbibwa mu kkooti y'amagye mu bukyamu ye Dr. Kizza Besigye ne Haji Obedi Lutale Kamulegeya. Naye njagala nsemanye nti abo bokasi be bali mu kkooti y'amagye. Aba NUP bakamalayo emyaka 4 abalala 5. Dr. Besigye naye kati amaze ebbanga naye bannayuganda bangi nnyo bw'oyitako mu kkomera eyo waliwo n'abasirikale just nga yafuna okusoowagana ne mukama we oba ne komanda we abamu nga baakayana ku bintu bya bulijjo abalala bya kisajja abalala baakayanira mukyala naye n'agamba gwe nja kukolaga nti nze mukamawo n'amugulako omusango ne bamuteeka mu kkooti y'amagye. Onojjukira nti mu kkooti y'amagye eyo kakati okusinziira ku ruling oba ku nsala ya Dr. Besigye bwe yabadde ayagala okufuna entaputa mu kkooti mu constitutional court ne bagaana ate nga waliwo n'ensala endala embi ennyo eyafuluma nga tosobola kujulira kuva mu kkooti y'amagye okudda mu kkooti ey'abantu aba bulijjo. Kino nno kinyigiriza si bantu ba bulijjo bokka naye n'abasirikale n'ab'amagye. Mu bye tukola ku parliamentary front nasabye leader of opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi ne ba MP banne basale entoto baleete etteeka oba ennongosereza mu UPDF Act okumakinga sure waliwo akakubo oba waliwo akadinisa akasobola okukkiriza abantu abali mu kkooti y'amagye okujulira mu kkooti ez'abantu ba bulijjo. Naye ng'ogyeko n'ekyo tukola kye tusobola mu busobozi bwaffe. Gye buvuddeko twakwatagana wamu ne baganda baffe ab'ebibiina eby'enjawulo twakatagana n'aba ANT abakulemberwa General Mugisha Muntu ne tukwatagana ne baganda baffe abali aba FDC kati abagezaako okutandika ekibiina ekirala ekya PFF ba Honorable Wafula Ogutu n'abalala n'ab'ebibiina ebirala
Malaba ne oyogera ko nensinkana yalimu ne John Kenlo Chams exactly, ku parliament. Exactly. Okay. Nga tugezaako okusokera ddala okusitula eddoboozi lyaffe okuvumirira ekiri mukolebwa ku Dr. Kizza Besigye n'abalala abaluddeyo mu mbeera eyo era tubadde tusitula amaloboozi gaffe ku nsonga y'emu naye nga Mandela bwe yatuyigiriza nti mu bufuzi obw'abannekyemalira ebiseera ebisinga si mmwe mutema ekkubo gye mulaga ebiseera ebisinga mubeera mu respondinga obanga mwanukula ebyo ebibakolebwako kubanga dictator making sure muli busy mukwatagana ne kino acyankalanya kino mukwatagana ne kino atacyankalanya kino so tuyimirira ne bannaffe abo tubabanja bateebwe neera tusaba buli omu akole kyasobola okukola tebakitunuuliza ffeffeka wabula nabo bakole kye basobola okukola buli omu akole kyasobola okukola kasita bakimanyi bonna nti tewali ali safe ffenna tuli mu buzibu bwe bumu bwe bamala ono banona ggwe bwe bamala Machete banona Yasini bwe bamala Yasini banona Dr. Besigye Nakamulegeya bwe bamala ye ani gwe bazaako ayinza okuba nze ayinza okuba ggwe so buli omu akole kyasobola mu kifo ky'okusongangana mwenwe bye mukozi obyogeddeko wadde ogambye nti buli omu akole kyasobola okukola okujjawo okusongagana mwenwe naye era waliwo ababadde batandise okusongamu nti wadde obikoze wagenda n'okumulambula naye tekimala tetunabakola kimala ffenna kuba singa twakola ekimala singa Dr. Besigye yavaayo singa bannaffe bamachete bavaayo tulina bannaffe bangi nnyo abali mu kooti y'amagye eyo tetunabakola kimala nitugenda maaso twongera ku kye tukola ebikolwa ebyo ebitono oba ebinene bye mukoze abantu sekinoomu oba bye mukoledde awamu byonna bigattako so kola kyosobola okukola. Okay. Oyogedde ku kyokuba nti waliwo abasirikale nabo abafuna okunyigirizibwa mu ddembe lyabwe mu kkooti y'amagye ne kinzijukiza ekigambo kye wayingirirako mu kulonda okwa 2021 nti ogenda kukola ku welfare y'abasirikale sikyakuwulira bw'obyogerako wabivaako sibivangako gye sifunanga mukisa akwata ku eyo budget naye wentulira mu ntebe bwenti golaba zi sweeping changes Donald Trump ziyakoze nga yakatuula ku ntebe bwati zi sweeping changes zetujja okukola ekyenjawulo nti the changes ezaffe zigenda kubanga ziyamba abantu eno Uganda egenda kukyukira bonobo mpadde omukisa nja kukubira torch mu Uganda empya gye tulowooza naye kaseera kano bombuza byamagye abamagye eyo offer ekyasitandinga omusirikale oba wa poliisi oba wa prisons afuna sente ntono ennyo alina kutandikira ku kakadde eyo promise ekyasitandinga kuba sente ezo tuziina bonobo mpadde omukisa nja ku breakingira down sente ezo gye zigenda okuva kati olunaku lwajjo bakoosa jjo bayisiza supplementary budget endala ezo sente zonna zononebwa zibbibwa bubbibwa ezo sente zisobola okutereeza obulamu bw'abantu baffe era mwe abasirikale mumanye nti mwe mukyekumidde mu bwavu mwe mukyekumidde mu mbeera eyo ndi wano sente ziri wali muli awo kakati mwe mugatte dotisi ekintu kiggwe ye lwaki onjogeza bingi nakyo njagala okutunuulira mu ebitongole byaffe ebya gavumenti bakikonyeko eri mu ntandikwa naye notakinyikiza bulungi kukyongerako kukiwako birowoozo byo bannayuganda babadde bafunye omukisa ogw'okumanya tweets ezifulumira ku mukutu ogulimu amannya ga CDF omuduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba babadde bafunye omukisa okutegeera nti ntuufu si ntuufu yazikola si yazikola palamenti yamuyise naye omukisa ogwo gulinga ogukeewa buli lukya bw'otunuulira information eyasembayo ssentebe w'akakiiko ako gye yawa ababaka nti yakubirwa essimu ne bamutegeeza nti omukulu tajja kusobola kujja naye nga tweets ezo nawe zaliko obubaka obukuwooninga mu ngeri emu oba endala naye era tweet yeemu neyitirako era obubaka obuwooninga Dr. Kizza Besigye mu kifaananyi ekigazi tutunuulire tweets ezikolebwa saako nekino ekiriwo ekya palamenti okuyita omukulu n'atajja okufuna omukisa bannayuganda okutegeera obutuufu bwazo mu kifaananyi ekigazi ebirowoozo byo ku nsonga eyo sebo biririddawa well
sibirowoozo byange byokka naye amazima gali ludda wa amazima gali nti mwenna mukimanyi ti mutabani wa Museveni si mulundi gumu sebiri sesatu azakola ebintu ebyo kyabuswavu kyabwewusa naye Katonda mulungi kuba bongera kweyanika nalabye minisita Museveni Balamu ng'avaayo ng'agamba eyo akawunti si ya Muhoozi ate bagihakinze naye ng'ojja kujjukira nti mwami Museveni yatuuka n'ekiseera kigenda ye kennyini ne yeetondera Kenya olwa mutabani we byazze awandiika yegamba agenda kulumba Kenya Kenya ne mwami Museveni alina okugenda yeetondere Kenya naye ate okujja okubibiita mutabani we ate n'amwongera obukungu kati n'amuwa obukulu bw'amagye n'amwongera ranka n'amufuula general kwegamba bigenze bwe bityo amazima gali nti Uganda efugibwa famire ya mwami Museveni ekyomukisa omulungi Katonda abadde ku ludda lwaffe ti mwami Museveni yalowooza nti agenda kukwata ensi yaffe yonna yonna agiwe mutabani we ng'obusika nga bwe yakwata ebyobugagga bya Karamoja byonna n'abiwa mukyala we ng'ekirabo nga bwe yakwata bajeti yaffe yonna yonna n'agiwa muganda we era baminisita bonna bagenda ggulu ne bafukamira n'ebirala ebifaanana bwe bityo kati mwami Museveni yali amanyi nti Uganda kya busika kya mutabani we naye Katonda naye nayima mu ggulu n'akwata akajiiko n'assa mu bwongo bw'omuntu n'akola atya n'atabulamu so bw'oba oyagala okumanya Museveni bw'alowooza kuba na Uganda soma tweet za mutabani we bw'oba oyagala okumanya Museveni bw'alowooza ku parliament soma tweet za mutabani we bw'oba oyagala okumanya Museveni kyandowoozaako soma tweet za mutabani we bo balowooza nti siina kuba na mutwe balowooza nnyina kuba mufu beerabira nti si bakatonda ate beerabira nti si batya omanyi abo bw'obatya oba obaleese kati ffe abamu tulunda embwa era embwa zange bujja wano zisobola okukubogolera bodduka oba owedde ne bw'ogitunula mu maaso booti nemanya nti oli muntu so ffe singa fiya yaffe ne tubalaga nti tetubatya kyova olaba era ejogo era balikomya ku internet kuba bamanyi ekisobola okubaawo okukutiisatiisa bwakwabwe bwe bakussa mu nkola bakimanyi nti abantu babakowadda abantu babakyawadda ate bamanyi nti naffe tetubatya ekyokubiri paliamenti yaffe ekyo kyongedde okulaga paliamenti yaffe bwefugibwa nti okugeza kufaanaganako ne bannakyemalira abalala bonna bonna waliwo olugero olugamba nti Amini yakwata omwana we omuto n'amutwala Makerere asome n'abaana ba university so mwami Museveni oba oliawo ne mutabani we bwamutwala so mutabani we yayongedde okulaga ekifaananyi Museveni bw'alaba parliament tagiwa kitiibwa n'omulundi n'ogumu to the extent nti kati basulwaza amana Uganda nti si yabyogedde Twitter si yeye n'ebirala ebifaanana bwe bityo ekyo nze nsanyuka kuba kyongera okubaanika ate ne parliament kyongera okulaga nti tekolera bannayuganda wabula ekolera eri famire yagamba background badiikuula nekisigala nga kiri eri parliament okukakasa nti badiikuula oba si badiikuula era batulaze kakati ekintu ekyo kiva ku famire nga bwobadde okitandika famire okuyingira mu bintu bino ebya administration nene wonda bange ekigenda okujja kubanga olina mukulu wo chairman Nyanzi ali mu kibiina nali nina omuntu omu gwe njogerako naye mu bitundu by'e Masaka eyo n'agamba nti kunga yajja waneeno nekyankalanya ebintu ate tutya okubagambako kubanga chairman Nyanzi omanyi yagirimu saamubuuza lwaki mutya okumugambako niwabeerawo n'omulala nali njogera naye ali mu bitundu by'e Lubagaawo n'agamba omanyi kunga etukyankalanyiza omanyi chairman Nyanzi era nempuliranga era linnya lya chairman Nyanzi lyerize ate nga mugandawo olowooza abantu si kyabuntu okubeera nga abantu batya okugamba ku bantu bano ababeera basazeewo okuyingira mu administration ate erimu era omuntu waabwe okusookera ddala ffe tulina amateeka agatufuga era tewali ali waggulu waago n'omulundi n'ogumu nyinza okuba ndi president ne baganda bange bonna baripotinga ku offices ezibali waggulu okugeza Lubongoya ya secretary general
nti ne mukulu Nyanzi naye reporting wa secretary general ate si wange ate n'ekirala bwabaawo obutakkaanya bonna omuntu yenna bw'abeera n'obutakkaanya nga bonga abantu tosobola kitaagenga ku administration yaffe ne bwe buba administrative still bonna babeera subjected to all that. Ojjukire Masaka nti Mwami Nyanzi obutakwatagana obo yabuyina oba in fact si Mwami Nyanzi wabula abakunga ab'e Masaka obutakwatagana babuyina nabo abali mu kibiina kyaffe omwali Mwami Abedi omwali yali deputy president waffe n'abalala abakunga nga bo bakola omulimu ogw'abakkiriza okola wabula ate nga abakulembeze bo abakulembeze omwali ne deputy president waffe bagamba no omulimu ogwo temulina gukola so tuyina organs ez'ekibiina ezirina okukola uninfluenced so kunga ne bwabanga Mwami Nyanzi yakulira okunga mu kibiina kyaffe abantu ku level zaabwe baba semi independent okukola emirimu gyabwe ekirala njagala nnyo evidence nti ono yakyankalanyiza lwakino nekino abeera abajja kubeera held to account so temuli family rule mu kibiina kyaffe n'omulundi n'ogumu tulina baganda baffe bangi nnyo bakola emirimu egy'ekibiina naye bagikola from a distance ba Mickey Wine ba Dax Vibes ba Eddie Yawe n'abalala bagikola from a distance si n'abakulembeze mu kibiina. Oyogedde ku nsonga y'e Masaka n'enzizaayo ku nsonga ya omugenzi kati Allah muwe ekiwummulo eky'emirembe muganda waffe Muhammad Segirinya ebyaliwo mu kumusiibula naddala ku lunaku olwo lwasembayo byawawaza bangi amatu ne mutuuka okutegeka emikolo gya mirundi ebiri n'ebyayogerwa byonna gwe mu bigambo byo ng'okikkaatiriza nti okufa kwe okuteeka ku gavumenti nti kulinamu omukono kusookera ddala lwaki olowooza bw'otyo na lwaki enjawukana zammwe ze tuyinza okulowooza nti z'e Masaka ze zaavaako okutegeka emikolo egy'emirundi ebiri egyo. Okusookera ddala Segirinya baamutta bayinza okuba si be baamulwaza naye gavumenti ya Mwami Museveni nga bwe nagambye egoberera olugero luli nti empogola we yasiza ogisusiza. Segirinya yalina obukosefu obwali bumutawaanya naye Segirinya baamusibira mu kkomera ne bagaana okumuwa beyiro nga bamusibira ku misango paka kati gye tukkiriza titeyagizza. Segirinya baamukwata nga bamuvunaana ebijambiya ebyali e Masaka ye MP we Kawempe tewali mubaka n'omu yakwatibwa e Masaka ne bakwata Segirinya ne Sewanyana. Okay, bwe baba balina omusango tetu protecting oba tetubikirira baziba misango baleta obujulizi nene obwalinga obujulizi abaana bwe baleeta mu kooti ndowooza baali tebabakubye emiggo gimala abaatuuka mu kooti ne batundya Segirinya ne bagamba amazima amatuufu bano abapoliisi be baatuleese ne batugamba bwe tutuuka tulumirize Segirinya naye ffe Segirinya tatutumangako okutta bantu abo abaana baababuzaawo tebaddamu baleeta mu kooti n'omulamuzi yabawa chance okwogera ebintu ebyo okulabisa naye ne bamukyusizaawo. Lwe baasooka okweyimirira Segirinya ne Sewanyana ojjukira nti bajja ne babawamba nga bakafuluma mu kooti ne bababuzaawo. Twagenda okuddamu okulaba Segirinya nga Segirinya mulwadde muyi emulago ne tusaba Segirinya bamweyimirire Segirinya ne bagana omweyimirira okutuuka ekiseera bwe kyatuuka ng'atose ng'aweddeyo kwe kumweyimirira ate ne neeyimirira ye ojjukira bulungi nnyo nti waaliwo ebyali biyitiŋŋana nti baateesezza nti ate baateesezza. Of course stand yaffe yali nti tetugenda kuteesa ku ddembe lya muntu kuba lyabwe bange ate ono mubaka wa parliament anyway awo tujja kutuukawo. So Segirinya oluvannyuma lwa byonna n'atebwa ne tumutikka ku nnyonyi
n'agenda e Holland bamujjanjabe. Bwe yali e Holland yafuna omukisa ogusinkana waliwo omwami bamuyita Dr. Nico muzungu. Ssegirinya n'amweyambulira n'amulaga entulugunya gye bamutulugunya waje bamufumitafumita obuyiso ku mutokyalinga. Ssegirinya n'amulaga n'ebitundu bye ebyekyama nga bwe byatulugunyizibwa. Kakati tugamba tutya nti bano si baviirako okufa kwa Muhammad Ssegirinya. Fast forward Ssegirinya ajanjabwa naye kubanga bamuta nga maze okugwayo. Ssegirinya n'atufaako. Ssegirinya bwe yatufaako maama we yasooka kubira ffe essimu n'atubikira naye ate bwayitawo eddakiika ntono tetwamanya oluvannyuma nti ate abakungu baakuba essimu ne bagamba amulindeko mubika. Bamaze omutubikira ate ne bagamba tanafa naye era ne baddamu eddwaliro lye Lubaga ne limaana ne likonfaminga nti mwami Ssegirinya yali afudde. Ng'abantu be yalaamira mu kyama ne mu lwatu engeri gy'alina okuziikibwa. Ffe wano mu Buganda omuntu alaama era omuntu bw'alaama tussa ekitiibwa mu kiraamo. Ssegirinya yalaama mu kyama ne mu lwatu engeri gy'alina okuwerekerwa. Era twakola ekyo kyonna kyonna ekisoboka. Yali musajja musiraamu era twalina okunnyonnyola ennyo abakulembeze b'obusiraamu bamanye nti tetuyisizaamu ddiini lugaayu wabula tugezaako okutuukiriza to the minimum muganda waffe kyeyali ayagala. Ssegirinya ne tumukungubagira mu kitiibwa, twamujja ne tumutwala ku kitebe kyaffe ne tumukungubagira. Right Honorable Joel Ssenyonyi abadde leader of opposition yakulembera oludda oluvuganya gavumenti mu parliament ne bagenda ne bamusabira kubanga abadde member wa parliament wabaawo omutemwa oguyamba okuziika mwami Ssegirinya. Naye kubanga number one government ya Museveni esobola okutta omuntu ate ne influence nga ne mu kuziika kwe basobole okumuziika nga bwe baagala. Ekyo kikafuuwe era ne Ssegirinya yakitugaana era Ssegirinya yatugamba tetumugamba nti wumula mirembe yatugamba bw'afanga tuwerenga tugamba Ssegirinya lwana kubanga tebayinza kubanga abantu bamusse ate nga tumugamba omule mirembe era ne tukigoberera ekyo. Kakati butwa tukugenda okuziika Ssegirinya ku bijja by'abajjajjaabe e Kadugala. Kati awo nga bakozesa influence mu kyalani Tamongo ne gavumenti ne bakwata sente zino okwerekera Ssegirinya ne bazikwasa mwami Mpuuga. Si a leader of opposition, si akulembera ekibiina Ssegirinya kyabaddemu, si Ssegirinya gwe yalaamira naye ne bagamba mpyate commissioner wa parliament. Si commissioner wa parliament, nze namulonda nga commissioner wa parliament era twamugoba ssebo. So si commissioner wa parliament naye okusingira ddala Ssegirinya abadde MP wa opposition. MP wa opposition anaba mukulembera leader of opposition atava mu kibiina kye ate Ssegirinya nga wa NUP. Naye wano twali mu kufa nga tulowooza nti eky'obuntu bulamu ky'osobola okukola kwe kwatagana n'abafiirwa ne mukola kye mulina okukola. Ate ekirungi mwami Mpuuga nga mu butongole akyali wa kibiina kya NUP kitegeeza naye ali wansi wa Joel Ssenyonyi. Naye ekyo tekyakolebwa. Mukyala Anita Amongo Museveni ng'ayita mu Anita Amongo bayagala bakozese muganda waffe Mathias Mpuuga kwegamba okutyoboola n'okulengeza n'okukakanya Ssegirinya ekyali tekigenda kukirizibwa abantu abagala Ssegirinya. So amawano ne gakolebwa abaganda baffe abamu abaali part of us bondowooza obukyayi n'effuba lye beewulira lya crowdinga oba lyabalemesa okulaba ebintu mu buntu bulamu. Mwami Mpuuga ne bamuwa amagye ne bamuwa poliisi ne bagenda ne basalako ekitundu bye twali tutegese emizindaalo egyaliwo ne bagijjawo ne bagamba gino tetujagala ne bategeka okuziika okulala. Walaba nga ekiro eggulo limu bajja byali online ne bapangisa abayaaye okugenda okola effujjo era basula beewera tujja mu kuziika mugenda tulaba ne instructing bannange bonna nti temugetinga involved mu kavuyo. Bwe mulaba omuntu naye n'ateeseteese okukola akavuyo temugendayo tuwerekere Ssegirinya mu kitiibwa.
era twagenda mu maka g'Abasegirinya buli omu yaliyo ababaka ba parliament baffe baaliyo tuli basiimu nti n'aba NRM banji baaliyo n'aba FDC baaliyo ne former leader of opposition Betty Awola Chan yaliyo n'obwakabaka bwa Buganda era tuli basiimu bawereza obubaka w'ekitiibwa Noah Kiyimba yaliyo ne tuwerekera munnaffe mu kitiibwa yes of course kyatulumamu nti abaana ba Mohamed Ssegirinya babajja ku mulambo gwa kitaabwe ne babatwala mu kisaawe gye baali bategese olumbe mu ngeri y'ekikristaayo. Ssegirinya yali musajja musiraamu omulambo gw'abasiraamu tebaguleeta guteekaawo mu lujjudde tebaguteekako bimuli ku mulambo gw'omusiraamu tebaleeta muntu ayimba amaze emirimu gye ebyo byaffe by'Abakatuliki n'Abakristaayo. So twalowooza nti tekyali kya buntu bulamu ate fenga NUP fenga mikwano gya Ssegirinya twali n'enteekateeka ey'okusasulira buli kimu ekiri mu kuziika kwa Ssegirinya ngera ekiteeso kyaffe kyali nti sente zonna eziva mu parliament ezina okukola ku kuwerekera Ssegirinya nategeezebwa zaali miliyoni oba 66 awezityo nga tulina ekiteeso nti sente ezo ziweebwe abaana ba Ssegirinya family ya Ssegirinya batandikira okwo kubanga abadde anoonya ekigulira amagala eddiba taliiwo nga bino byonnaffe tusobola okukola ki okubikolako era twabikolako ssebo era tewasigala kubanja kwonna muganda waffe ne tumwerekera mu kitiibwa just kyali kya nnaku okugezaako okozesa poliisi n'amagye okukangakanga abantu mu kuziika kwa muganda waffe Ssegirinya kyali kya buswavu naye Ssegirinya umule mirembe njagala nnyo Ssegirinya tumujjukireko birungi tuleme kumujjukirako abo abagezaako okumukakanya mu kuziikibwa kwe. Ssegirinya tukyamwagala memory ya Ssegirinya eri alive muffe ffe tumanyi Ssegirinya kyali ategeeza gye tuli mpoza ate nga buli kibi bikijjawo n'ekirungi. Omugenzi Basudde yagamba era naye yali munnabuddu tiwandikola ekintu okulumya gundi ne wekanga ng'oyambye muyambe kubanga ebbanga lyali ddene nnyo bwe batera Ssegirinya nga mwami Abedi Bwanika agamba tulina okwogera ne Museveni ng'ate mwami Mpuga yagamba no tetwogera na Museveni kubanga kye twali tugamba era bangi mujjukira monitor yafulumya amawulire agagamba Museveni yatudde wabaddewo okuteeseganya nentuukirira muganda wange yali deputy president ebiseera ebyo nemugamba owaayi wateeseza ne Museveni n'abyegana n'abyesamba ate sayina nsonga lwaki simukkiririzaamu era netwala ekigambo kye ne wano mu kuziika Ssegirinya simanyi bwe byamusumattuse ate n'agamba nagenda nenteekesaganya n'abakulu kwegamba ne weesanga nti mu kaseera ako akazibu ate kalina amazima gekajjeeyo naye Ssegirinya omule mirembe tuse ekitiibwa mu bye yakola era tusuubira nti n'abo bonna abaagala omuddira mu bigere banaatunulira Ssegirinya kyali ategeeza eri abantu be ne bakigoberera ne bakiwa ekitiibwa. Waliwo oyogedde bingi nnyo ebyali mu kufa kwe mu kulwala kwe byonna n'oyogera ne kwoyo omusawo Dr. Nixon. Si musawo just PhD. PhD just okay. Naye waliwo ekyajjirako awo nti waliwo ebifaananyi ebyafulumizibwa nga biraga obwereere bwa Ssegirinya ne kibateekebwako era n'abantu benalaba nga bakulumba butereevu ng'omuntu nti lwaki mwakoze ekikolwa ekyo. Weewaawo bintu bingi sibanenya bintu bingi ebikolebwa ne bwe kikolebwa e Karamoja bajja kinenya Kyagulanyi ne bwe kikolebwa ate oba ne Museveni byakola babinenya nze ne bannaffe Museveni baasiba babinenya nze so ekyo nakimanyiira naye ngeri gyompadde omukisa nekino kakitanye nti omwami oyo Dr. Nico Muzungu mukwano gwaffe mukwano gw'Abannayuganda yali mukwano gwa Ssegirinya bwe nalaba ebifaananyi ebyo nasooka kwekanga neera nemukubira esimu nemugamba owaayi fe abaddugavu fe Abannayuganda kino kya buswavu obwerere bw'omuntu oyinza otya obbuleka oyinza otya obbuteeka ku mutimbagano kiyanziramu yaŋŋamba nti bwe yali ne Ssegirinya yamweyambulira
n'amukuba ebifaananyi ebyo n'amugamba bino ebifaananyi tobita ne bwe ndiba nfudde omekinganga sure ne gana amazima gavaayo kaakati nali siina bwe nsobola genda maaso nga muyombesa ate budde ebbali n'okitunuulira bwe waawo nze tekyansanyusa naye neewuunya ate abantu abanenya omuntu alabisizza okutulugunya okwakolebwa ku Ssejjirinya ne banenya ne balema okunenya omuntu yabikola Ssejjirinya baamwoca baamutulugunya baamukolako buli kikolobero kati gwe toyinza kugamba nti ono ayolese okutulugunya ko bakola ku Ssejjirinya ye mubi so si oli yakola okutulugunya okwo ku Ssejjirinya nze ndowooza twandibadde tuvumirira nnyo abo abatulugunya Ssejjirinya okusinga ono eyaloopa okutulugunya Ssejjirinya. Okay. Mu ntambula y'ensi tufa mirimu ne gisigala nga gigenda mu maaso okutuusa olunaku Katonda lwalizingako ensi eno. Akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde enteekateeka z'okuddamu lwe kagenda okufulumya enteekateeka ez'okuddamu okujjuza ekifo ekyo eky'omubaka owa Kawempe North ekyalimu Honorable Ssegirinya naye enegenda kubeera ezimu ku ezo by-election ezibadde mu kisanja kino okuva 2021 by-election zonna ezize zibeerawo ezimu ku zo muzeetabyemu nga NUP naawe kennyini ng'omuntu n'ogendayo ne babawangulirayo eno by-election okubeera kwayo mu Buganda mu Kampala erina byeyinza okukyusa okuva ku ezo by-election ezibaddewo gye mugenza obutereevu mu kalulu ne babawangulira nayo ne batuwangulirayo nga wange batuwangulire Kayunga nga babawangulira ekisolo ne Kayunga asirise tosobola kukiddamu ekyo kakati njagala omanye nti tebatuwangulangako Kayunga nga bwe walaba buli polling station twagiwangula era DR forms ne zijja nene bakwata owokusatu ne bamulangirira ekyo Mwami Museveni azenga akikola yes twabadde ekisolo independent yawangudde era tumuyozayoza naye era okulonda okunga bwe walabi kwabadde kulimu buli vulugu owa buli kika so bibadde nga bwe bityo tetugenda mu kulonda nti tugenze batulangirire tuba tugenze mu lutalo nga tugenze okujjayo ebintu bino wammanga okusooka nga tugenze okujjayo obuwanguzi bwaffe era obuwanguzi ebiseera ebisinga tubujjayo oba babulangiridde oba tebabulangiridde nene okusingira ddala tuba tugenze okuwagala bannansi kakati eno by-election egenda kubeera Kawempe guno nagwo mukisa okulaga Mwami Museveni kiriyale n'okusindika message kuba eno by-election njigerageranya ku yali ekyaddondo eyandeeta nti eno by-election eyo teyali ya Kyaddondo wokka newankubadde akalulu kaali kakuba Kyaddondo yali ya ggwanga lyonna era eno by-election egenda okubeera Kawempe North si abantu ba Kawempe North bokka weewaawo be bagenda okulonda be bagenda okukiikirira Uganda ne Uganda egenda kutoniyizibwa paka mu Kawempe North ndabye bangi nnyo abeesowoddeyo mbeebaza era n'abalala mbawagira baveeyo okwesowolayo ffe nga National Unity Platform tulina process tulina emitendera gye tuyitamu okuselectinga candidates okuselectinga candidate bangi nnyo bendabye naye alina kubeera omu era omu anaaba asuumuse mu banne tulowooza nti bano abalala bonna bajja kuŋŋaanirako oyo omu ffenna tujja kuŋŋaanirako oyo omu tugende mu lutalo ne Mwami Museveni bw'anaaba aleese twalina ekirowoozo era tulina ekirowoozo ngaffe abavuganya Museveni ebyaddala kuba waliwo abavuganya Museveni ebyaddala ffe waliwo n'abamuvuganya ebyekiwaani naye ng'omulimu gwabwe kuddukira mu layini nga bwe bakoonoona avuganya Museveni nga bwe bakoonoona avuganya Museveni nakyemalira asobole okuyitawo nabo tubayina naye abantu b'e Kawempe North guno gwe mukisa gwammwe guno mulundi gwammwe yemmwe mutugoberera ekirowoozo kye mulina tokimazeeyo ekirowoozo kye tulina ekyammwe abavuganya Museveni ebyaddala ekirowoozo kye tulina ky'okubeera ne candidate omu twandyagadde okubeera ne candidate omu arepresentinga abo abavuganya Museveni ebyaddala naye nga manye nti mu buli kulonda abeerayo ne
baleese abasumbuyi era tebajja kubula ku mulundi guno naye tweteeseteese pozi kyenjagala okubiriza bonna abeesimbyewo babere beesimbu babere confident era bamanye titewali ku bonna asobola kukozesa influence yaabo mu kibiina. Nfuna complaints nti ono wali agamba nti kakati abakulu mu kibiina oba balabika bawagira ono ate bano balabika bawagira ono ate bano balabika bawagira ono. Yes, kiryoke buli omu kubaako gwawagira so si abakulembeze mu kibiina. Abakulembeze mu kibiina balina kuba neutral era saagala muntu yenna kuba candidate atambuleyo agamba nze omukungu bwati awagira nze n'omukungu bwati awagira nze. Omuntu yenna yenna ajja n'abagamba nti omukungu ono awagira nze n'ono omukungu awagira nze kiba kikyamu era bwe kyesangibwa nga kirina obutuufu bwonna ekyo kibonerezebwa. Buli omu yenkanankana ne munne, buli omu alina omukisa gwe gumu ne munne. Okuvuganya kuno kulina kubeera kwa mazima na bwenkanya. Tulina n'enteekateeka eziteekawo debate oba okubaganya ebirowoozo fenga National Unity Platform okufunira ddala oyo asaanidde era kirina kubeera open to making sure tufunayo omuntu ng'asaanidde. So sinti nze ndi mukwano gwono oba ndi mukwano gwono oba nnyina influence eno bonna benkana era bonna balina okubeera ne fair competition. Wow. Ekyo kintuusiza ku kibuuzo kino nakulaba nga oyogera ndoza ali press conference ere yagulawo omwaka guno n'okunga bannakibiina bonna baveeyo beesimbewo ebifo ebyenjawulo ne bafutusoja bonna mwenna muveeyo mwesimbewo ne kati waneno gambye nti abantu bangi beesoboddeyo era nkyawagira n'abalala bakoleki baveeyo beesoboleyo. Okweyagaliza kwa buntu kino tekireetera omuwendo gw'abeegwanyiza ekifo okubeera omunene ennyo. Nabadde ntunuulira Kawempe bangi bwe bati bwe mbeera nzirayo ewange mpita mu Lubaga omwo ne buli muti gwe ntunulako kati guliko ayagala okubeera MP wa Lubaga South nga tebali omu tebali babiri tebali basatu. Kino mugenda kukikola mutya ku mulundi guno nga feelings zigenda kubeera waggulu buli omu ajja nga awulira yagwanidde singa ekibiina kinaalonda nti tulonze ono omuntu agenda okutunulamu ye nga mu kwepimaapima alaba oli amusinga. Tetugenda kuddayo mu biri ebyo twawulira nti kaadi za noopu za kugula kaadi za noopu za nga bakumanyi za kabega. Mugenda kukikola mutya ku mulundi guno? Nga bwe nkugambye nti tewali bya kabega era tewali bya kugula. Obukulembeze bwa NUP bwe nkulira okweyagaliza kya buntu. Olunaku lwa leero nja kugerageranya NUP ku muwala omulungi ku kyalo Ndibassa. Buli muvubuka atuuse okuwasa waba ayagala okuwasa era Ndibassa ojja musanga ng'aliko abavubuka 10 abaperereza era buli omu alina omuwala we yandyagadde abeere nga yeyeegombwa buli omu. Omuwala oyo asobola okweroboza omulenzi asinga okubanga yadagada, omulenzi okubanga yasinga okuziba obulungi yasinga empisa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So NUP naye eringa omuwala oyo nti abeegwanyiza okutukulembera olw'ebyo bye tuyimirirako n'olw'obuganzi n'obuwagizi bwe tulina bangi ate era kya buntu naye era awangula abeera ki? Abeera omu oyo atuukiriza ebisaanizo byonna n'asinze okureflectinga oba okukiikirira amaanyi g'abantu. So eyo yenkola yaffe. Kirungi okuba n'abavuganya nga bangi abaffe gwe ng'olina ekibiina kiri awo naye nga tewali ayagalako kuvuganya ku tikiti yakyo obulira bulungi nedda oyagala nga bangi be bavuganya ku tikiti yo. Of course ngera bwe nkugambye omuwala omulungi bw'alondawo omulenzi aba asinze ebisaanyizo n'agamba kanfumbirwa ono kiba kirungi abalala era abalina ensa abalala bagamba munnange ayagadde oli munnaye tubaagaliza emirembe mingi tubaagaliza obufumbo obw'essanyu n'ebirala bifaanana bwe bityo naye ate abatalina nsa banyiiga bunyiizi abalala bagenze ku ndagu abalala baagala mutemula. So era bwe kibeera ne muffe abo abalina ensa bajja gamba
okuvuganya kuba kwa mazima na bwenkanya kuba tukibagambirawo bannange mwesimbyewo naye mwena mwenkana anasinga mumwe yabasinga era abasinga ba undertaking oba basuubiza tya ekibiina bwe kinaaba kironze atalinze nja kuyimirira mpagira oyo awangudde ekyo nno kikyali mu bigambo tulinze kiraba mu bikolwa. Obudde buli nno butuweddeko tusigaziza ndowooza ekinene nnyo eddakiika emu mpozi n'endala ekitundu oba kyebayinza okutwongera nga tuli mu kusiibula kakati njagala okozesa eddakiika eyo owumbewumbe ssebo. Aze nja kuwumbawumba nakwebaza nja kwebaza abantu b'e Butambala gye twabadde mwebale nnyo bannange kwaniriza Deputy President waffe mu kitiibwa mu ssanyu temukomaawo mumuwagire mutuwagire ffenna tukwatagane tukyuse ensi yaffe. Era mu kitundu mu kiseera kyekimu nenjagala otumirako chairperson waffe chairman waffe Mwami Sejemba ow'Empigi. In fact ngenda kubeera nabo olunaku lwaleero wali ekitambiro ky'emmisa mu makaage muvubuka muto nnyo ayingira buyingizi nnyumba ye naye yatandikira mu bukulembeze atukoze bulungi nnyo tukwebaza Mwami Sejemba era tukwinamu essuubi lingi nnyo ngenda kubeera nammwe olwaleero. Ntumireko ku baganda baffe bonna bonna tulinayo abafumbo baffe abapya Komanda Shafiki ne munne Jamira bafumbiriganiddwa weekend enewedde tubayozaayoza omanyize mpagira nnyo abavubuka abato okufuna ababeezi kibayamba okwewala siriimu okwewala empisa ez'obwenzi okwewala obuseegu naye n'okusingira ddala n'okuplaninga future nga bali wamu tubayozaayoza bannaffe nabonna bonna nsaasira n'abafunye ebizibu nkulisaayo ne muto wange Manisuru Semanda King Saha wamulabye obuyimbi bwa Nuupu wabulabye nkukulisaayo muganda wange webale nnyo kwesa music industry kitiibwa ne ba artist abamu yambeko nebaza n'abapoliisi obutakola biswaza kuba basoose kwagala kuyimiriza shoye kyandi baswaza nnyo naye mwebale butakola biswaza ebibigira bikoma kuffe ate naffe nsuubira nti gye bujja mujja bitujjako. Njaga tumira abakulembeze bonna aba National Unity Platform mwenna njaga tumirako abantu ba Buganda n'aba Uganda bonna njagala okwebaza abaganda baffe ab'e Dubai abakulemberwa coordinator waffe Mwami Arnold Subi mwebale nnyo okutwaniriza mu kitiibwa twasanyuse twabadde bulungi nnyo n'okubakunga mwenna abavubuka chance ekyaliwo mugende mukebere enkalala z'abalonzi making sure muli balonzi temunyooma akalulu kakola ebintu bingi ebyenjawulo tukakozese olita kugamba nti biveeko ebyokulonda. Mwami Museveni akoze ebintu bingi nnyo twetamwe okulonda kuba ayagala tubiveeko temubivaako ensonga laki baagala okujjawo okulonda kuba bamanyi tebalina chance ate kati awuffe wali amanyi gaffe mugende mu maaso nga mubyenyigiramu abavubuka mwenyigire mu bukulembeze mu buntu bulamu mu bwesimbu nga mugoberera values zaffe nandyogedde bingi nnyo kantumire ku mukyala wange omukyala nga tonda bamutu gasina mutumire otera okutunyumizayo ku bugero bunsi bakalidi leero tolinayo mbeera n'emboozi zange nyingi nnyo neera nerero mbanyumiza emboozi nagibanyumiza eddakiika olw'omusajja ali mu byuma emateko olw'obulungi bw'emboozi ezo agabe kakuwa eddakiika anyongedde eddakiika kati mbanyumiza emboozi ki bannange kambanyumize mbeera n'emboozi nyingi naye ate emboozi ezimu bwe naazibanyumiza omanyi mwe mujja gamba mbalimba naye te nga sibalimba kati nabanyumiza emboozi yansi nemuwakana nsi yagenda kuwummula bambi nga mukyawakana ne mbanyumiza emboozi ya Kalidi nemuwakana kati mbanyumiza emboozi ki mbanyumiza emboozi ya Kapere Kapere ndooza nagibanyumiza munange tutuuka e Dubai Kapere ndooza yali tasulangako mu hoteri ya bbeeyi bweto kati Kapere ayingira mu hoteri bankubidde bukubizi ne bagamba waayi tulina obuzibu wano olowooza Kapere akyali mulamu ne mbuuza kyekibaddewo nti bakonkona tukubye oluggi Kapere taggulawo kati tukubidde na hoteri ekubidde poliisi bajje bagulewo oluggi bagenda okugulawo oluggi nga Kapere yali rakisize omanya okutukumu kwe kuwulira okulala tekuwulira ndowooza akade kano ke banyiga tindi
nga bakonkona kali katunudde ku side ya kutu okutawulira kapere yamaze ebbanga mu hoteli nga tafuluma naye mbozi eyendala ndooza kapere yanaje banyumiza olwaleero kana bibanyumiza mbozi nyingi kale tumire omukyala sanyuse nnyo okubeerako nammwe kantumire ku mukyala wange mwebaze nnyo okutwagala n'okutukuuma tumire ne kuba foot soldiers bonna muli baakabi nnyo mwebale kutwagala nsembeeyo ani ng'akakodyo kasembeeyo kikyali kyange kye bayita Bobby Giant kisajja kisoga kyeyo kyajja wano ne kiwasa omuwala omulungi ennyo gwe bayita Swabula ow'omukisa era amawulire gennyina nti batambula bulungi nkutumiddeko muganda wange okusembeeyo kabadde kakodyo kantumire ne ku Alex Waiswa mufumbiro omusajja ateri antama naye nga ntumidde basoga bokka nange kanneetumire kasita nange nze ngobi mwebale nnyo mwebali ddala bassebo ne bannyabo kubeera naffe omukama batukumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuyanza nnyo toyanzege gwe atambudde naffe okuva gye twatandikidde programu ebigambo tebita tegenda kusukka wano. Nze Ani Walukatamba mbaagaliza ekiseera ekirungi Mukama Katonda abanjagalire.